Oludda oluwaabi lulumiriza nti ku nnaku z'omwezi 23 Desemba 2014 Mbabazi Juliet omutuuze w'ekitebi mu Kampala yabba omwana Atimu Florence okuva mu barakisi y'amagye Kabamba mu Bende. Mbabazi olumaze okusomerwa omusango guno yeerindiggudde ennume y'ekigo kkooti yonna n'ekyankalana ekiwaliriza n'omulamuzi wa Ndera Wilson okuyimiriza okuwuliriza omusango guno mbagirawo era n'agenda okulaba ky'omukyalo ono kyabadde oluvannyuma n'alagira atwalibwe ebweru wa kkooti. Nyina w'omwana Atwire Barbara ategeezezza kkooti nti nga 23 Desemba 2014 yakyalira bba Odoch Bosco mu barakisi y'amagye e Kabamba mu Bende n'omwana we Atimu Florence nti era bwe yali afulumyeko ebweru okuzannya teyaddamu kumulaba. Annyonnyodde nti okuva olwo bagulawo omusango ku poliisi e Kasambye mu Bende era ng'okuzuula omwana ono kiddiridde muganda we ali ekitebi Lubaga Kampala okumukubira essimu ng'amutegeeza ng'omwana we ono bwe yamulabye. Oluvannyuma lwa Mbabazi Juliet okudda engulu ategeezza nti omwana we ono yamuzaala nga 23 January omwaka ogw'2012 era ng'amannya ge ye Niragahirwa Joyce nti era ng'ayogera lulimi Luganda lwokka yadde ng'Atwire agamba nti omwana we ono ayogera Luswayiri na Luzungu. Mbabazi agamba nti bukyanga abeerawo talinnyangako kigere kye mu Bende era yaleeteddwayo omusango guno gwagambye nti talina kyakimanyiiko kubanga ne balirwana be saako ne bba Habumukisa George bakimanyi bulungi nti omwana ono wuwe kubanga baamulaba n'olubuto luno. Omulamuzi bw'agambye nti ayagala okuddamu okuwulira omusango guno nga buli luuyi lukebeddwa omusaayi ekimanyiddwa nga DNA test wabula omukyala w'omusirikale Atwire n'akalambira nti bano bajja kusobola okubigulirira kubanga e Kampala gye babeera era nga balirwana baabwe. She's having her relatives and other friends who is working with DNA from them. Kampala, there are two places, I think, in one thing. We can do it under the supervision of court. From Kampala here, and they supervise to give you the results. I wouldn't think any person would want to mess up the results in that form.